tukkiriza nate weebale kutulaba n'okutugoberera. Victor Kamenyo manyi ngeri gyali musajja wange twogera ku bintu bingi nnyo. In fact nnyina kye nazuula nti obulamu obwa bulijjo obumanyi nnyo okusinga nze. Si lwakuba nti nnyinza obba nnyina experience mu kyo kuba nkusinga emyaka, naye ate mu kubeera ne experience kati gwe wangaalidde nnyo mu bintu eby'enjawulo. Omanyi gye tukoma eno okubeera mu bukootikooti buno tubeera serious ate ebimu ne bituyitako. Weeyambu manzi naŋŋamba naye kuba obeera nnyo serious naawe ebintu bikuyitako, kituufu ebintu bikuyitako ebya ddala. Ebintu bibeera mu Kampala kati waliwo ebintu byewanyumya lulimi eŋŋamba naye bino naye anyway leero si bye bindeese. Njagala nnyo okusooka obuuze ku bannayuganda oluvannyuma ogenda kumbuulira ebintu eby'enjawulo. Waliwo ekintu kye nakulabamu nakulabako Kavule. Nasooka ne nkulaba e Kamwokya ne nkulaba e Kavule naye nga njagala kumanya oli omu ku bayimbi bali oba oli ku bayimbi bano kubanga tulinamu abayimbi NB okitegeera ate oli muyimbi kati ate gwe oli mukwano gwange mba nnyina okubuuza ombuulire ekituufu oli mu bayimbi bali oba abayimbi bano? Actually tuyasinga obutayagala kuleeta yenjawukana nnyo mu bayimbi. Saagala nnyo njagala nnyo mbeere unifying factor eri abayimbi bonna n'abatamanyi mazima tugabasomese bagayige batwegatteko okitegeera okusinga okujja n'oleeta mpalana ate gwe sikwagala Naleetako mpalana omuntu atannalokoka fe abalokole tugamba omuntu atannalokoka oli mulokole Victor tomuvuma osabirawo nsabira mu nju yange n'essala ya maama wange kyatambulira nti tomuvuma tannalokoka mwe chance mubuulire enjiri mulokole kitegeera. Bw'oba olina ky'olaba oli kimutegeeze agaane bugaani kitegeera naye ng'okimubuulidde okitegeera. Abantu bagamba amazima gwe oggyeko omusango okitegeera. Gambe gumbi gwe wandirokose kubanga kino kiri bwekiti ne bwekiti binaagaana bibye gumusango ne Katonda tagukunenyeza. Kiki ekisinza okuleeta embeera eno Victor? Kale oluusi tuyinza okugamba nti obulamu bwa bulijjo bwetaagamu ssente. Abayimbi abamu nze nja kubeera frank okusinziira ku nnoonyereza yange nti abamu ekituufu kiri nti baagala enkyukakyuka naye baagala nnyo ssente. Kyegaye embeera nebasukkulumako akayimba n'agamba tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekiri okyagala. Kati mu bulamu ssente kikemo ky'amaanyi wallaahi. Era omuntu a strong man ye muntu abiitinga ssente nga tezimubamba kitegeera yaba strong. Omusajja w'amaanyi is a great man. Teriyo musajja ali great ayogerwako mu byafaayo yali mugagga nnyo. Tebabeerangako bagagga boogerwako. Tebabeera bagagga mu byafaayo temulimu mugagga. There are people with great minds be bayogerako. That's why they talk of Albert Einstein. Tebagamba nti yalina ssente mu mpitirivu. Yalina bwongo nga bungi. Aida gwe nnyinza okubuuza omugagga eyaliwo mu 1980 weerabeko ku lisiti y'aba legends beboogerako ebyafaayo beboogerako nga waliwo akatabo k'omugagga. So great men they don't look for money. They are beyond money. Mu ndowooza yaabwe sente kijjanga by the way. It is a by the way bintu bwakozesaako. But if you want to change the nation, if you want to change the world,
money is not anywhere involved. So kati money, slaves of money be banaku. Abaddu b'essente Abaddu b'essente be banaku. be banaku. Because afa n'ennaku nga ye buli kaseera anooja kunoonya ssente kunoonya ssente. Yes. So in reality abantu bano abayinzi baffe they are just greedy for money. Si basinga okubeera obubi ennyo. Tebali bubi. Ffe tulabyeko ku bantu nga balina capital wa mutwalo gumu akeera gula ffene amutunda ku street tobalaba Tebali. capital wa mmeka Era abeera mu mutwalo owa amawulire capital wa mmeka omukazi omulaba wali atunda amawulire atunda obunyeebwa capital wa mmeka ate abo bangi. bayitirivu okitegeera kitegeeza ki kitegeeza nti if at all ova ku mulamwa gwo n'ogenda ku mulamwa ate omulala because of money then you are a fool of a cheese money okitegeera kati how are you going to train your kids obutakulya mu bantu luku wadde nti bali bubi okulyamu mu kati nsi yaabwe nze ngamba ntya baalya no, it is very stupid and very awkward. How can you be supporting this and then you support this? Because oli side eno n'eno. no, Is that what you mean? side yen. No, bakweno side no da kweli because of what. Kigeza near future nobo bulira abaana bujja bagamwagala nnyo ssente era ogenda zaala babi. Ekibuuzo kiri nti lwaki abayimbi tebawagira Bobi Wine abamu? Era kyekyo kigwa mu mululu gwa ssente. Oba mbeera wabalabanga bo kyekyo. Because constitution ekigambika bulungi buli omu alina waddembe okuwagira ky'ayagala. Ndowooza lwaki tebawagira Bobi Wine? Ng'olowooza kiki? Kuba mwebali. Bitulwa naffe ne twewunya tugamba yii. Nene obenda babona batamuwagira baali bamuwagira. Olimba. Gwegedenze budabudaba batamuwagira. Oba onyerezeko emyaka 3 emabega. Yawulira baaliwa n'ekikopo baali bakuba kyawe. But I think good for money, of course. Baali bamuwagira nekiyajja nakyo baali bakyagala era nga ne bakuba ekikopo nnyo. Time netuuka ne bakyuka. Baali baagalayo ka ssente. Awo bwe baakabawa ne balemerayo. Nti kati batya. Batoose okulyeza nga ate n'odda eri ate lyowali. Mu bufunze bw'ogamba nti batya kitegeeza obwongo bwabwe naye bulowooza buli ku ye. Kati bafuuka balalu. Oshege. Because mulimu muntu munsi mulimu aspects mbiri. You can't fight nature. Yeah. You can't fight nature. And you need to embrace nature. Nti okera kumacha, ng'owulira omutima gwo owulira oyagala kuzina naye gwe ng'owulira toyagala yimuka kuzina. Naye musanyusa oyagala kubiibyamu gwe n'ofightinga mwana ate nina okweragawo nga nozina. You understand? Oli mu kulwanagana na nature. Alwanagana na nature. Kyekiriwo ku gundi kwane ku bano abayimbi atuuka n'asala ba ssente naye munda mutima gwe gugamba guli eri nga byayogeraga nabyogera batabijja ku ntobo ya mutima wabula ayogera lwakuba kiri ssente kati yeekanga agudde ddalu otobalaba bagundi avaayo genda byayogera tabikyategeerekeka ekitegeere kulaba alinganga wenga ekitegeere obulamu obwa bulijjo bwe tuba tubala tukitwale nti abo bantu be naye just embeera yabayinza nga balina kuziba buzibi tebamwagala ate bantu be batya omuntu akulyamu olukwaba muntu wo. Abayimbi abamuvaako Bobi Wine tebamwagala. Baagala ssente okusinga Bobi Wine. Baagala ssente okusinga ensi yaabwe. Yes. How can you support something because of what they said? Really?
Is that what you can train your child? Yeah, ujje kuzaala omwana because era taata bamuwayo akasente naye bakkiriza akasente bamulye ebisiyaga. You understand? Nga tumaliza, what do you see? Tugendeko kati nnyo mu parliament gwe nga gwe muyimbi kuba oli muvubuka ate era kyemmanyi osobola okwawula embeera eriwo yateeka lya mmwanyi kubeera nga abalimi babateekako akazito olina okuwandiisa ennimiro olina okuba naliko ewaffe ye Nakaseke nga bamuzeeyi batandise obawandiisa era babawandiisa dda nange ne neewandiisa ennimiro yange ne mpandiisaayo emmwanyi. What do you think? Olowooza ku mbeera eriwo nga waliwo akusobola ovaawo n'agamba nze nasomera ku mmwanyi ensomera ne ku kayinja bye bayita Musa. N'omulala asobola ovaawo n'akuwa obujulizi n'agamba emmwanyi ze zaatusomesa weiti abantu bagagawadde ba mmwanyi. Olowooza bannayuganda kirina we kibateeka tudda mabega batugenda mu maaso oba oli awo twetaaga okuddamu okusomesebwa nga bannayuganda tuyige kiki gavumenti kyetuleetedde nga kisobola okutwongera okutugattako kusinga ku kiri ekivuddewo. What do you think? To me, what I think, baba nawera musolo kitegeere batya in any way okuwandiisa n'okufuula ekintu kibeere it is good ekintu okubeera nga kiri organized, it is in a system. But anyway nja kwongera okukyetegereza ndabe kubanga mulimu ne kino kye baŋŋambyemu awo muzeeyi kye yaŋŋambye nti in fact bayinza n'okusanga kati ekijja mu maaso mbu babagamba mbu just emiyase mbu bw'oba onoze emmwanyi n'otazaanika ku ttundubaali ng'omusanga n'ozaanika wansi whereby emmwanyi twayeranga oluggya ne tuzaanikawo ne zikala bulungi ne tuzikola ki. So ekiriwo nti bagamba nti olina kwanika ku ttundubaali eyo naye expense ndala ttundubaali kuba lya bbeeyi. Waliyo omuntu nga yabala wanike wansi wano ttundubaali ziri 3,000 nga talina ate kali kasuubira okugyamu. Anyway, so simanyi mu ndaba ye y'ebintu nti bannayuganda kubanga waliwo n'abavubuka ennaku zino ng'oggyeko eri emboozi gye wanyumya nti waliwo Kampala better version of Kampala n'abavubuka ennaku zino baayize obulumi n'obulunzi okitegeera nti obeeraawo ng'olina okulima naye kino tekigenda kwongera okutulemesa kwongera okulima ate nga gavumenti etugamba kukola. Actually era kigenda kulemesa abamu okulima because babeegasse baagala kumanya emmwanyi zifuna zitya basobole okubapima bamapime obusobozi bwammwe mulina sente zenkanawa. That is the goal, so that baba takisinga kitegeere mulina sente zenkanawa osobola okufuna omusolo. Waba atunda emmwanyi ensawo 10 nga zitunze sente bwe zitya amagoba afune genkanawa kitegeeza omusajja yena abeeramu n'obukadde 5 katuweko 10. That is the aim. Badi putting it in a system. Okay, yogera ku luyimba lw'olupya. Nakayimba kapya bakayita birowoozo abasinga mukamanyi because it's one of the most trending songs right now in Uganda. It's number 1 on Spotify, ku TikTok kalina rounds nyingi, ku YouTube katambula, ku Amazon, yona ku application endala ziri ku Boomplay, kwekali konna gyekali. So you can go and subscribe to it. No kawuliriza, listen to good music. Yeah, kitegeera. Music mere ya moyo. Ffe wano mu Uganda tetulina bakansalazi. Endongo. Endongo yetu kansolingo. Bali abantu b'abazungu they have mental therapy. Kitegeera. Wala bango otagaddemu nga ne bakansala kansala ngagamba omanyi. Naye kati go wano. Naye wano. Oteekawo oluyimba ebirowoozo. Kansala agenda kutuuka eyo counseling akusaba 10,000. Stress zojje nazo za 10,000. Tasobola
obutuufu endongo eweeza nnyawo. Endongo ezannyawo genda bugenzi ku YouTube datawo wa 5 okateekemu akayimba ozannye weyagala downloading. So luli social media handles zo wona weruli waliwo Kitakamenyo. Okay. You guys go and subscribe for my new song. It's the best song in Uganda so far. Tweyanzenge njagala obasiibulira wano. Victor alina kyeyanguza luli better version of Kampala. In fact nga bw'okiwulira bw'ajja okukituleetera nga nze ngenda munoonya kubanga engeri gy'atambula ennyo asobola okutubuulira better version of Kampala. Omanyi waliwo n'abantu be babba naye nga just tafunanga yamubuusa nti katono bw'awazze bw'ati gomanyi oyo mubbi naye nga asobola okuzanyira ku bwongo wallahi n'akubba. Kati nowati aliwo n'abaweereza abantu abali fake sente ebyaddala. Waliwo n'abaweereza abantu abali fake sente social media. Mwana nga alina akawunti ojjuddeko mukazi gwe n'okipima omukazi tuba mukazi nga womutekisinga agamba baby send me some data for this amount. Nga mubbi naye ng'oli ku musajja muno. That is better version of Kampala. Kale akomira mpeera tujja kuddamu okuwuliziganya subscribing liking genda mu comment section tunyumyemu katono nnyo gwe bw'obiraba osobola otunula ku ndowooza y'akamenyo ndowooza naddala ey'emmwanyi gwe n'ogitunulamu n'olaba oba oli awo osobola okuteekawo endowooza yo lwaki abayimbi actually katugenda twetegereza ennamba zigenda ziwera ezidda ku side ya outside ezidda ku side ya President Museveni kati ennamba zigenda zeesalako ku side ya Bobi Wine. We don't know what's going on. Oli muyimbi byobufuzi akabijjamu ono munnabyabufuzi abiruddemu. Actually Abatanzania bagamba baba manyinnyo Abaganda father of the nation walina we bakyogera Abatanzania waliwo kye bakozesa ekyo. So oli wadde ogenda mu comment section n'olekayo obubaka ne tulaba gwe nga bw'olowooza osobola okukyewa mu ngeri eyo n'ekyemmwanyi gwe nga bw'olowooza. I'll bring a better version of Kampala with Victor Kamenyo bwe tutyo atubuulirengamu nnyo n'olwaleero waliwo ne bakadaama kyemmanyi omanyiko ku story abaana abalenzi balidde sente z'abakadaama ne wobuuza omwana kadaama wagenda kukola kiki mazima ddala ekikutuusa nga otandika okwesiga omuntu n'omuweereza emiliyoni omwezi guno n'oweereza emiliyoni ogwokubiri n'oweereza emiliyoni ogwokusatu ng'ogiweereza omuntu gw'omulabidde ku intaneti. Atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owangaali. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.
Ulira obuwomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin banonga biba kafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo byotajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings, oba oyagala kusanyusa abafamire yo, weyunire Pizza Origin. Tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10, opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitiraho kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 8 5 ne noti 7 4 6 9 Pizza Origin tulya kyaddala.